olunaku olwaleero amagye Polisi mu bendo eri Kiboga balwanaganye n'abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform nga bagezako obagumbulula abadde baagala ogenda ku nguudo nga beekalakasa. Bano no balabiddwako bannakibiina kya NUP nga bakulembeddwamu omukyala Grace Kakoza ono agenza awaga ng'alaganga ye bali omumalirivu okulwanira eddembe lyabo abakwatiddwa omuliro nawe edi mutwe era nga mu bigambo byawuliddwako ng'agamba nti bo ekisinga bakoze kino baagala bate edi mutwe olw'ensonga nti asibiddwa awatali musango gwonna. Nze Grace Kakoza Nakyanzi muwala wa abalwanyi muwala wa ndagije nyimiridde wano ndi redde okujja mu basement bwe kiba kye kinataasa bannakiboga nze neesadde akadda ndi redde okuyiga olunyankole naye ng'otadde abantu baffe kubo basibira buki bwerere mufo ky'okusiba abantu mukole enguudo abaana babeere nga basomera mu masomero amalungi abasomesa nga mubasasula abasawo nga musasula bulungi amalwaliro nga mulimu eddagala ate nga ne abantu babajjanjabira walungi amafuta ga bbeeyi fe balina ebidduka enguudo ke tuvugira nguudo mbi ebirime tebiina miwendo mirungi buli kimu mukikoze eki mutusuubira mutya okuba abasanyufu oba okweyagala nga mmwe ebyobugagga byaffe byonna mwabyezingako nga kafamire. Basement tugirinze kubanga ffenna buli omu wano victim wa basement. Twagala mute edi mutwe akireewo Bobby Yanga General Gaddafi ono omwana machete emyaka gy'omusibidde emeka alina musango ki ebyo ebiteekateeka bye muyise ebyokutwala abaana baffe mu court martial ba civilians tebalina kugenda mwagoma makooti gammwe ag'abamagye ffe tetuli bamagye eno training ffe yaffe ya kibuli ate nga twogera mazima. Protestive vote kanakolwa tera ke tugenda muka kwekalakasa ffe twagala Uganda ey'eddembe Muzeeyi Museveni tuteere ensi yaffe Robert Kyagulanyi agikole ki Jeno Muhoozi gw'oli mwana ava mu byaba Jeno kubaza olwankazo nawe ziwagiza simanyi naye nga basement ffe tetugitidde kasooba ng'onaataaki abantu baffe mube musikulu Jeno Muhoozi nze nkugamba nze sitya kuyiga lunyankole ne basement sigitya nze nasalawo njogera amaki amazima ekimala kikola ki kimala mutulugunyiza abaana baffe mubate baddeeka balabire ezifamire zaabwe tebalina musango tewali alina musango honale okwaba abaana bonna bali maki mu makomera bannange twerwaneko nga bwe mulaba nti twasobola okwejjako mukyala Nankabirwa eyali atututte emyaka 3 ne kaakati ne bano aba NRM abaliko mbasaba nabo tubasobola tubakole ki kati nganze we neesimbye era tukiikirira mu parliament y'omu kubayisizza oba kubagenda bayisayisa ebyo ebiteeka babiwagira mwami Mutumba Abudulu abantu bate tetubeetaaga mulonde abantu bammwe ab'enkyukakyuka abaana abateeseza bye mukola ki so sigenda kukusa ki mbuto zaabwe nti ate katulonde ono omwavu agende yeekulakulanye bannange mulonde abantu abeesobola abantu abayimirira ku mazima abantu abalina omugongo abatagenda gendeyo kwekkiriranya bino obusente bwe bayisayisa kubeera tukimanya ababaka babayisizaamu obwo obusente miliyoni 10 ezandibadde zijja okukola eno ekiboga mukyala Nankabirwa bwe mpoogerako kuba oli muwala wange gw'omu ku bakyala aba NRM ababadde mu nebbanga ki abafunye omukisa oguweereza Kiboga over 25 years. Tusaba naawe tukukunga oveeyo wa Muzeeyi Museveni ojje ne wa mwami Kyagulanyi ow'embogo munolokoke mwenna tulina okubakunga. Muzeeyi wange obaddeko ne minisita omukulu James Kakoza naawe nkukunga nze muwala wo Nakyanzi va mu NRM jangu eno mu nkyukakyuka jangu musikiwago Muzeeyi nawulidde jangu olokoke sitaani mwegaane n'ebikolwa bye Dadi komawo eka nze nkimanyi osobola Dadi komawo eka jangu owumule bulungi ogende mu retirement nga naawe ekitiibwa okifuna nti waliwo mu nkyukakyuka nga Museveni tumuggyako mu ntebe nga tumukola ki ate mu bulungi. Oluvannyuma lw'akanyolagana ak'amaanyi Polisi emaze ne basinza amaanyi era ne bakakampolampola ne batwala ne baggalira ku Polisi y'Ekiboga enkulu.